tukomyewo bana Uganda. Bayira bakuwulidde. Watandise dda ne producer tugweta tugamba ate tuba tulina okwekuba makeup. Okay. Wadenga tuli mu mbeera ya kazigizi. Tuli muka behind the scene. Naye nga kyekiriwo. Temukasalemu. Ata kiri kitya. Kiri obulamu bugamba ki. Sebo. Ebbanga ddene nga tetulabagana. Sebo. Ate ateekeddwa okuweereza eggwanga. Emirimu gimanyi gintwala mbeere. Bananga olumu munaatusonyiwa emirimu gitukwata kyovala tetugezaako kubanga tuba naye tugenda gezaako okukifikisinga tukyali mu pipeline ogezaako okutereeza ebitanaba kutereezebwa. Genda kubanga tugezaako okubawa alisi buli lunaku wabeereyo kye tubaweereza ekipya. Anyway, nziguse ne George gwengezaako kubanga kwasaganya embeera eno nogezaako kubanga tugayagaya mu nsonga nga bwe zitambula. Tusinzira ku mukutu gwa Kaifash the broadcast ne tugezaako kubanga tusaasaanira ebibuga ebisigadde okwetoloola ensi ez'enjawulo naye nga twongera okubabuuzaako yonna gye muwangalira baganda baffe yonna n'emirimu gye mukola twongera okubebaza mwongere ogenda mu maaso n'okukola kubanga akajja obunaku keemanya bw'otakola n'okulya toolye. So fe tubakubiriza ogenda mu maaso n'okukola. Omwana ow'obuwala teweetuulako. Noonya ssente naye ate wa bbaawo ekitiibwa bw'oba mufumbo. Kubanga mu kutya bbaawo amagezi mwe gatandikira. Batate ne bbaawo waffe naawe wa mukazi wo ki ekitiibwa. Tubalansinga ekintu kinyume. Okitegeera? Njatto okugoba wano. Nze ndi tiimu Mickey Boy Child. Boy Child nange. Anyway. Ebintu byonna bitambula nakwewa respect of course. Watali kuwangana kitiibwa bingi nnyo ebisobola obasobako. But nziguse ne George bampita Kaifash Uganda ne muganda wange George kwe tugezaako gaya ensonga. Pozi ng'olina kyoyagala okubabuuzaako just katono nnyo okubajjukiza okuva ennaku z'omwezi 13 mpaka nga 17 tulina National Unity Platform Diaspora Convention egenda okusangibwa wali eri mu kibuga kya LA. Omukulembeze oba omugenyi omukulu agenda kuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okugezaako kubanga abatuusaako message ey'enkyukakyuka message ekwatagana ku mbeera ze tusobola okukola okulanga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyaffe bwe tusuubira nti tebutukoze bulungi okumala emyaka 40. So omukulembeze waffe mu California gwe bayita Nakijoba twongera okutumirako era tukwebaza emirimu egyo gyogezaako kubanga okola n'okukwasaganya embeera ez'enjawulo wamu ne bannankyukakyuka okwetoloola ensi yonna twongera okubanga tubeebaza. Tiketi kweziri osobola ogendako ku fly eyo nga bw'ogirabyawo ku video osobola ogendako n'okopingako ennamba n'oba contactinga bajja kuba bakuwa more information about what's going to happen. Buuza kuba tulaba. Balamusiza abatulaba mwenna. Amanya n'eddoboozi George era nkomyewo ne muganda wange Kaifash UG. Anyway, obadde olina kyoyagala okuyisaawo? Anyway, bwe twakoma luli tukomyewo mu episode yaffe egenda okuba ey'okusatu. Bwe twakoma luli nga tubannyonnyola about the United States of America ng'ogizeemu ogiyingiddemu nyongero Justin kayisaawo mwongere okutegeera wa we mwakoma tutandikiraawo. So embeera gye tutambuliramu muganda waffe gyagezaako okuba nga atunnyonnyola era mu episode eno ey'okusatu ekwatagana wali eri ng'ozze mu America nga teri muntu yenna akulese wabula n'otuuka wano weereese onoofuna wootuukira ne bakuwa information ekwatagana ku ngeri gy'osobola okufunamu empapula ogezaako okwetereza mu by'empapula. Weebale nnyo. So twali mu kuwanyomera akagamba nti osazeewo choice yo okutta side ya bufumbo. Kufunayo obufumbo waliwo obufumbo twogera bwa mirundi ebiri. Waliwo obufumbo bwe bakwanya oba bwe mugudde mukwano n'omuntu. Ne wabaawo obufumbo bw'oguze olw'empapula. Kati twali ku bufumbo bwa side bw'omuntu ng'oguze. Nga kwaliko ka disclaimer nti kino tukyogera tekikkirizibwa mu mateeka nti obufumbo obugule tebukkirizibwa. Era n'okwatibwa bagiyita pajale. Musango munene nnyo gwemanya oba omenya amateeka ga immigration. Just kyenjagala obbaga nti gwe justify nti bw'oba weeyiiza mu ngeri eyo gwe making sure nti olina proving anti ddala obufumbo obwo butuufu. So regardless gwe byoba oyiseemu eriki emabega naye nga kyagamba like mbadde njagala ntereezeemu. So mu mbeera eyo era bwe twakoma ku episode eri George yali agezezzaako okuba nga atutemeddetemeddemukko ku biki bye weetaaga
nga mugenze oba bye bagenda okusaba. I think twali ku interview twalinga wano sa ogenda requirements. Yes. Kuba wayogera ku driver's license, noyogera ku marriage certificate, noyogera ku proof of address, noyogera ku watugambira ne ka video nga mukola omukwano. Era wona stopping awe nyinyi. Kati olw'oluganda lwange naye nali ntegeeza nti let's say mugenzeeko ku beach nakale nawe kajjukirese ko zinza oyagala ebyekisiru no oyagala gye wakanyonyola muti oyina okubaweereza leka video nga mukola omukwano. I was like what? Anyway nali ntegeeza let's say olina omwagalwa oba n'oyo omuntu gw'omugenda okufuna empapula akasana tekatutte wano oba tufune sama muganda wange nze ndi steady. Okay, for me tempos so you know kasana kalungi kati nali mbagamba nti oyino osobola okuwaayo ka video let's say nga muli mu mbeera let's say muliko ku beach muli mu zibikini you know n'omwagalwawo n'ebifaananyi oba muli mu ka restaurant mwewa obukiisi muli ka dinner ebintu bisobola okwongera okulaga nti ddala kwegamba anything to improve your relationship rather than intimate. Okulaga nti bano abantu balinamu ka intimacy okitegeera kye nalingezaako so si biri kuba you know kugumiza nnyondo ya so ebyo mmanyi by'oyagala naye si kye nali ntegeeza wantiisa nnyo kubanga ekiseera tujje tubyogerera obutambi bufuuse obutambi kati nali manyi obumu ku obwo nedda sewata oba okoze omusango nabagamba nti byoba olina osubmittinga ne application form eyo bujulizi obujulizi mwalina kubaamu n'okulagayo olina okuwaayo like passport copies zo driver's license oyo citizen aba alina okulagayo certificate of naturalization oba passport ye mwina okulaga ebintu ebikakasa nti buno obufumbo obutuufu omuli marriage certificate omuli ebifaananyi byonna nga muli mu mbeera ennungi eraga nti waliwo ekiriwo kitegeera ekirala mwina okulaga nti muli ku lease agreement ngamba endagaano ey'obawanga mujjayo ennyumba oba endagaano ey'okugula ennyumba bwe mubaako ababiri kintu kirungi okulaga naye nali nina kyenkubuuzizaawo bifo nga tonnagenda mu maaso nti bweyogera ku ndagaano nsobola okubanga ennyumba nagijjayo ngeri mannya gange bwe mkuba kugula nsobola okubanga ennyumba nagigula nga nze owuna naye tekitegeeza nti people abali under my roof omukazi wange tali part of it kati ekyo nkisolovinga ntya bino olaba nkuwa bintu bingi the scope naye era si buli omuntu alina ennyumba ate era si buli kimu nti bagenda kikusaba si buli omuntu aliizinga naye nkuwa gwe by'olina bw'oba obirina the more you give evidence ng'obujulizi buzitowa bulungi bwemanti application yo eyina chance nene okuyitawo nga even togenze mu bino binti bi interview biki kwa usually babayita mu interview waliwo abasobola okuyitawo nga bagenza na mu interview bw'oba owaddeyo obujulizi bwo nga buli konko nga buli kimu kiraga abasobola okukola ki okubypassing ekya interview kati gwe obujulizi woyongera okuteekayo obwo obulaga nti ddala kubanga abantu abafumbo mulimu ennaku ndagaano y'ennyumba driver's license yeraga nti muli ku address y'emu emisolo mufayiringa mwenna ekitegeera banka mwinayo banka eri joint account eraga nti muteeka akasente mwenna nga abafumbo ddala kiba kiraga nti bano abantu kye balimu bakola ki bakitegeera bino byonna babisaba nga requirements oba just obagamba in case oli abeere nga abitegeka if any other evidence esobola okuba nga esabibwa osobola okuba nga obi-include bo tebagenda kugamba bo bakugamba letter evidence kati nze bino mbikugamba ng'omuntu amanyi immigration bwekola nti gwe okukakasa obufumbo bwo byebyo ebintu by'olina okuwa nakunyonyola nti I-130 eyo application eyo esooka ebeerawo okukakasa nti buno obufumbo bwaffe buli legit kubanga si buli bufumbo nti bubeera ki legit kati then bwe bumala okuba approved then kati ne tugenda ku kye bayita ku adjusting a status kyetwandiise green card application kitegeera kati eyo green card application already
baba soka kwa proving eri I-130 ngo wadde evidence ne bakakasa ddala Obufumbo buno buli legit kati step eddako ya sabirwa omwagalwawo ka green card kati eyo form is it I-485 wemba seerabidde nga nayo applyinga yo evidence yeetaaga ku ebyo ddala biba bintu bitini okusinziira ku biri ate wano tosaayo leasing agreements biki usually it's copies of passports driver's license osobola okugattako ebintu ng'emisolo ng'egyo kitegeera egyo n'omwami akugira alina okakasa obutuuze bwe nga waayo certificate of naturalization oba passport ye yawano kati awo evidence awo abeera mu kitaba munene then wabeerayo ne medical kwono gwosabira ki empapula gwosabira green card naye bamu abalina omukolako medical usually waliyo ba surgeons abakwatagana ne USCIS United Citizenship and Immigration Services ogendayo ne bakukebera obulamu bwo oba bakuimmunizinga biki oba baawo kyebala nti wakituukiriza ne bo ne bakikuwa then after that bakuwa sealed envelope iyo sealed envelope togisumulula tokola ki ogigattako ku ebyo ebintu nokola ki nobiweerezayo mu ovugamu speed then nakyenjagala okumanya wano mumaze okwewasa mufunye marriage certificate and all tuli kubano yes wataddewo disclaimer yaguze obufumbo bwe mumala ekyo how long does it take omukyalawo oba omwami wo depends on someone who has the paper oba sagala nnyo tukikozese mu luzungu kisinziira ku muntu gwoba oguzeeko empapula ezo so kiteekinga oba kitwala bbanga ki gwoba ofunyeeko empapula ezo kimutwalira bbanga ki y'okubanga akusabira adjustment of status basobole okuwa kiragala kasita bwoba kwapuruvinga kasaba apuruvinga I-130 kiba kiwedde ekitegeera I-130 ebeera green light ntikati so wemuva wali eri mumaze okufuna marriage certificate ekiddako ono submittinga I-130 oba juza form I-130 nakusabira waliwe wangambya nti awakusabira adjustment of status nali kyembadde ngenda okuleeta nti nali kunyonyola kya bintu bibiri nti bwoba toyina ono gwe basabira empapula right bwaba tayindi mu any court any immigration court proceedings zonna gwe amusabira empapula osobola oteekayo applications 2 mulundi gumu eya I-130 neya green card kati bokasaba approvingirawo immediately bapprovinga eno I-130 immediately baproceedinga kuki kweno eya green card osobola biteeka mulundi gumu 2 singa ono gwosabira beneficiary tali mu any court proceedings ebikwata ngali kubanga oyinza okuba let's say nti wateekayo asylum right obadde mu proceedings walimu interview then bakwise mu kooti kati n'ogamba kanfuneyo omwami oba kale in that process osobola okufunayo n'omwami omutuufu funayo omwami omutuufu kati because you are in court proceedings you are before the judge owa immigration kati tokkirizibwa teekayo forms applications 2 mulundi gumu kati awo teekayo age eya I-130 bwe bajja kuvinga bw'ofuna omwami gw'oyagala ebibyo ebyaddala n'oli abaaliwo gwoba waggyeko ebiwandiiko kibuzaabuzaamu awo anyway ongambye bw'obanga oli mu kooti nga wali wateekayo asayiri neno nga bakuterera empapula z'obufumbo ekintu ekyo by the way wakyogerako ne luli ne kimbuzaabuza n'ogezaako okunnyonnyola nti bw'obisabumitinga byombi kyoyagala okuŋŋamba nze kye nategeeramu nti wateeka okuba nga waliyo ddire esobola okudireyinga okuba nga ebintu bibeera successful simply because eri baba balaba olina foomu gy'otambuza ate nga olwedde balaba eno olina gy'osabumitinze wabaawo contradiction yawo wagezaako okunnyonnyola nti esooka okuyitamu gy'oconsidera kankitereeze bwenti right omanyi ebintu bya immigration like it's broad very very broad
Yakasana katuwa tukyusemu. Tuli bulungi. Tewamanyira musana wakulirawo. Mu fridge. Oba mu basement. Anyway, today muganda wange omaze okufumbirwa n'omuntu ono ofunye marriage certificate yo. Yes sir. Ekiddako kyakufayiringa mpapula. Nabanyonyola nti petition oyo oba US citizen oyo yasabira ono beneficiary. Okay? Kati katugambe nti gwe aze ogwe bagenda osabira empapula already wali wateekayo asylum kubanga byanjawulo waliwo abo abeera bango ono tateekangayo asylum you know naafuna omuntu we immediately mu myezi mitine bakikola n'ateekayo but kati bantu babiri naye let's say nti ono yajja ng'olwedde alina ka asylum yali yakasuulayo okukuba buli obudde nakugamba nti wabeerawo obudde bw'onoteera mutegeera nokagenda mu overstay olugero nemugenda mu overstay kati along the way kubanga bantu bangi bendabye actually nga amaze ne wana emyaka 5 oba 10 but finally naafuna omwami amwagala oba naafuna obufumbo bwe twayogeddeko obw'okuwaayo akantu kati njagala nkikiriyalinge bwentyo kati ono omuntu eyateekayo ka asylum bw'aba baali bamwiseeko mu immigration n'agendayo okukola interview let's say yali yagiremwa kati ne bamusindika mu kooti bw'aba nga atandise okulinnyako bw'ati mu kooti kati bw'oba oteekayo zino empapula ebbiri eya I-130 ey'okukakasa obufumbo bwammwe n'eya green card kati awo ate tokkirizibwa teekayo empapula bbiri at the same time. Okay. Ekyenjagala otegeere but then ono gw'osabira empapula bw'aba tali mu any court eya immigration kati awo oli wa ddembe oteekayo empapula bbiri at the same time. Tugezenga asylum process eri etambula nga baakuyita ojje mu kooti. Yeah, obadde mu process eyo but all of the sudden n'ogamba kubanga usually babikola ng'oli mu kooti n'ogamba kino gye kyolekera kooti eyinza okumpandula tebiba birungi kati along the way nofuna omwami omaze wano emyaka 5 omaze emyaka 2 kiri okitambuza olaba tekigwa kubanga usually abantu abatera okukola ebyo byakasente oba ogoba kiri nga olaba kiruddewo tekitambula ate ng'okozeewo kasenteko okitegeera kati n'ogamba traffic kitandise okukwana n'ogamba lwaki sigenda nakyo kati ekyo kyembadde njagala mutegeere kati bw'ogenda ne traffic ng'ate already okugulu ku already kubadde mu kooti eya immigration kati ate awo ono petitioner tateekayo mpapula bbiri at the same time awo ajja kusabumitinga emu yokka ey'okusooka okukakasa obufumbo bwammwe okitegeera then bw'oba toli ono beneficiary bw'aba tali mu kooti yonna eya immigration only immigration court proceedings zokka si bino nti traffic biki bw'oba tolina toli mu kooti wateekayo asylum tebanakuyita genda ku interview tebanabakuwa like ng'oli awo kati gwe omwami oba omukyala oyo US citizen waddembe oteekayo empapula applications 2 kituyitako currently at same time noteekayo ey'obufumbo I-130 noteekayo eya green card I-485 kitegeera reason is nti kasita USCIS efuna eno I-130 egiraba kasita egyaprovinga they go straight to green card naye ne bagiprocessing akwegamba mu budde butini ogenda okulaba mu mwezi gumwe mu myezi 2 baprovinze kino ali ne kino nakyo ofunirawo byokola ki byoyagala adjustment of status in a green card. Yeah naye bw'oba wateekayo fomu emu usually waliwo delay nti basooka ne baaprovinga emu ate n'omala n'oddamu n'otandika okuŋŋaanya ebya green card nabyo no-apply nga n'obiweereza nakyo ne kitwala emyezi emirala depending state gy'olimu depending backlog gye bayina it can take another year or months bw'oba wateekayo eno fomu emu oba okitegedde kati kijja kati awo niwe kiri then ese ofunye green card yo kasaba ku approvinga ku green card usually babayita mu webalaba ebintu byammwe ebibulabulamu basobola obayita mu interview
So kati George njagala tusige ekifaananyi onvuzeemu speed nonzirusa nti obufumbo babukoleddewo amangu ago buli kimu kyapprovingidwa ne babatwala omwami oba omukyala n'akusabira n'oyitamu n'obakuwa green card eyo babatulaba atuddusizza nina ekintu kyenjagala okufuna mu kino kubanga zino complaints zize nyingi before ngono tannateekayo mpapula bakyali mu process awo it tends to be like this nti abantu bano be baba bajjeeko empapula baba balina empapula bagezaako okutaking advantages oli abantu bano most of the time bwabanga yamusaba lesse emitwalo ebiri n'atuuka n'amugamba sisobola kuteerayo mpapula lwa nsonga neetaaga ssente endala ssente zewampa tezikola ki tezimala onzirusizza mpaka to the end no tugenda kukolayo omulamwa nga tulaga abantu ebibi tujja n'ebintu byofeesinga mu bufumbo obugule obufumbo obwa ddala bijja ezo episodes muganda wange tozita kati tuli wano nti omuntu akuteereddeyo biki byolina okuwaayo bakwapuruvinze anyway kale kati tugenda kudda mweyo process okuva we akuteereddeyo empapula oba okuva woolabye omuntu oyo okutuuka wooyitiramu biki by'oyitamu kati ogwo mulamwa gujja kwogererwa like almost an hour plus. Okay, so kati mu mbeera eyo just njagala obasigire ekifaananyi bamaze okuwa green card wabijja ku mutuuze kimutwalira bbanga kyata okufuna passport era ono yalina omuapplying oba kati wano aba afuuse independent ng'asobola okwekolera ebisigadde kati wano omala okuyitamu mbadde nkunyonyola nti wano green card nga bwagambye nti awulira ninga abavuze speed right bino ebintu byetwogera si bya weekend si bya mwezi si bya ki this process can take years depending wall state jolimu depending backlog je bayina evidence joina oyinza okuba tewateekayo kino ne bagamba please add additional evidence nekikutwalira byonna bino tubikugamba osobola okwetegeka obulungi bw'oba omanyi nti toli mu court proceedings teeka application zo bbiri mulundi gumu making sure evidence gwoteekayo ali strong nti bwe bagikwatako bwe batifomu yo obunyonyi bweno tebutya nti leka kunzija kumulamba nti bw'oteekayo ebintu byo bikola ki the more you get prepared bulungi nti then chances nyingi ez'okulaba nti ekintu kyo kikola ki kiyitamu kati ombuuza ekibuuzo nti after getting green card kati ate awo kaba kanyumye before you go there abatulaba mwenna okuba simplifying oba ogezaako okibafundiza joje information gye tugezaako okubanga tujja wano ne tubawa oba naagezaako okubanga abateera ku mmeeza kyekintu ekigezaako okutegeka gwe wenna eyeetegeka okubanga oyita mu process eyo so that ebintu ebimu bireme kuggwako nakutandika kubyebuuza wali nga bitandisa okutuukawo ate kino saakitegeera wabula kyakugezaako kugamba bw'obanga oli mu process egamba nti kati guno omwaka 2026 naguwaddeyo noonye ssente next year noonye omuntu oba omuntu waali agenda okunguza ki oba alina empapula gwensuubira okuziggyako kisobola okutwalira omwaka guno gwonna okutegeka byazza kugamba okuyita mu process eyo buli kimu n'ogenda okubanga confronting omuntu oyo nga naye oba yakkiriza ng'already you have everything ngo just it's on smooth surface ate kiri tuwe tuyigiriza oyo US citizen agenda okuwa empapula kubanga ndabyeko obuzibu bungi n'abantu nti omuntu agenda agamba muganda wange tukole dakika endala bbiri agenda n'agamba nti kankuwa akasente ompe empapula balowooza ekigambo ekyo kyangu nnyo kati ndi mubalaga ebyetaagibwa nti gwagenda osabira ono omuntu manya nti oyo omuntu era nakyogera mu episode yasooka nti bintu bingi it's not a mere senti nzikiriza ngenda kuwa mpapula waliwo obuvunaanyizibwa gwe nga citizen obukwetikiddwa by'olina okuwaayo okukakasa ddala nti ono omuntu eyakuwadde akasente ke afuna ekyo kyakola ki kyayagala bangi akigwamu bugwi ate ogenda mukubira nti mpa social security yo ate nadda mu kwebuzaabuza okitegeera kubanga gwe basabye bw'oba wawaayo akasente ko usually gwe yakawaayo gwaba ateekamu amaanyi
ebiseera ebisinga gwateekamu agira oli n'asayininga busayinizi kubanga gwaba ayagala okitegeera kati awo we wabeerawo tagali oli ogenda omukubi omugamba mpa kopizi yo ya passport ono tayagala kumanya kubanga aba alaba omudiginga nnyo kati wano mbasomesa nti gwagenda okuwa naawe gwe bagenda okuwa gwe manya nti it's not a mere self saying nti mpapula bintu bingi oli byagenda okumanya ate byotali willing kuwaayo kati bw'oba ogenda mu kintu ekyo manya nti waliwo ebintu ebyo bye nayogedde by'olina okusacrificinga okuwa omuntu ono oluusi toyagala omuntu amanye ebyenfunazo alina obimanya kitegeera omuntu oyagala akumanye status anyway aba ateekwa gimanya like bintu bingi address abeera ne copies oba sharinze naye copies za drivers license yo green card oba certificate of naturalization oba passport yo like it's private data mungi gwaba ino consuming gwaba ino okuwa oli okulaba nti empapula ezo zikola ki zitambula that's why guno omulamwa n'adengezaako okubalaga nti ogwo omulamwa gwetooloolerawo gwagenda okuwa naawe gwe bagenda okuwa mumanye ebyetaagisa before nga temunaba kwekomitinga. Yeah. So leero just tulinamu embeera kyovola nti tugenda gezaako kugiwanvuya naye nga njagala George just otusigireko akafaananyi katono nnyo tujja kukwata ku bantu olinga empapula bagenda kuzifuna mu mbeera yagezaako kubanga beekwanye bwekwanye ojja tuyisa mu process eyo naye nga next time abatulaba bano kati muganda kankuwabulemu kino nti omuntu abeekwanye obwekwanye mukwano ogwaddala ne bano abakasente bye twayogedde emabega byonna binvolvinga noono gwe bakwanya mwenna the same process kubanga oli bo baba tebakimanyi nti mweguze what matters era nagambye ka disclaimer yakataddeko nti kino ekyokugula tekikkirizibwa kakitegeeza nti obufumbo bwo bwaddala gwe yaguze naawe obwaddala mwita in the same process kubanga bo eri aba immigration bo baba bamanyi nti bwa ddala kujjako bye muyitamu bye tugenda okwongerako ku episodes ezijja biki byoyita gwe eyaguze empapula biki bye muyitamu okutuuka ku ebyo byonna okulaba nti otuusa okutuuka wofunira green card oba passport eyo mulamwa mulamba gwe tugenda okujja nagwo era gweguddako oba ne bano nti omusanze obula kati relationship eya bulijjo mwekwanye byaddala mwesanze ku mulimu mwesanze mu kwogera relationship ey'empapula ne relationship ey'obulamu obwa bulijjo wano ku America Canada wherever so long as nti bufumbo kati egyo miramu ebiri so tulindiridde next time we tunaba tukomyewo njagala mukimanye nti tugenda kutandikira ku bintu ki omuntu gwe wenna byoyitamu nga olubirira okubanga ofuna empapula za wano naddala nga oyise mu bufumbo obwo bwe tugamba nti otemyayo kintu kidogo so tugenda kukusigira ekifaananyi gwe wenna omwana w'obuwala ali eyo osuubire biki byogenda oba boychayoni omuntu ono agenda taking atya advantage of you ate nga toyina kyakusalawo ng'oteekeddwa okukola ki tobagira kapale mwamulabanga kaba nga temumanyi ensonga aja tujja baleetera lwaki kapale yalemererwa lwaki amazima gamuyita gamwetikazira ate bambisi yeyekka but bangi naye tebavaayo mu kamera bannange mlikinge musubscribinge tujja nemo episodes ate nga n'emiramwa tukyalina mingi nnyo gye tugenda okubasiigira naddala nga gwe kikwatagana ku America ekyo kitulekere tugenda gikusiigira munda n'enkungulu so tubaagala nnyo mwenna abasubscribinga ku mukutu guno mwongere okugulayikinga n'okusharinga bwe kaba kakunyumidde ng'olinayo omuntu obanga yeetaaga information eno okubanga agimanya share ogimuweereze okulekako ka comment ko n'otubuulira kiki weetaaga okumanya oba wawo otaategedde omukulu ono asobola okubanga addamu n'akunnyonnyola n'oddamu tusobola okukolera episode nga yo ne tukunnyonnyola waawo n'oddamu n'otegeera naye olwaleero tulina bye tugenda okukwasaganya bingi ate omukulu alina emikolo egy'amaanyi gy'agendako tetugenda kubanga tusukkawo wano olunaku olwaleero mubeere bulungi until next time K-Fashuji the broadcast kwe mukutu kwe tusangibwa kama abankuumire ganda wange siba bulungi